Eno y'entuumu y'engoye z'abasawo abakola ku gw'okulongoosa mu Entebbe Regional Referral Hospital abangi libamanyi nga Entebbe Grade B. Eddwaliro lino likola ku disitulikiti 6 omuli Wakiso, Mpigi, Butambala, Kalangala n'awalala. Eddwaliro lino lyasaliddwako amazzi olunaku lw'eggulo aba National Water nga babanjibwa obukadde obusukka mu 488. Wadde nga balina amazzi mu tanki eza reserve, tutegeezeddwa nti ebyuma bino ebyoza engoye z'abasawo byetaaga amazzi mangi ge batalina. Ekizibu kye tulina lwakuba nti laundry yaffe eri connected directly ku national grid. Kati abo eri eyo tejja kukola mpaka amazzi nga gakomyewo. Mu kifo awakeberebwa abantu omusaayi oba laboratory weewaawo tusanze bakola naye temuli mazzi, era abakola wano tusanze beeyambisa kidomola kino era obwedda amazzi bagase nabweru okunaba mu ngalo n'okwoza ebintu. Sinki eno gye tunaabisa engalo mu eno section department mwe tusenerako amazzi ye section yokka erina amazzi as per now. Kati mwe tunaabisa engalo ate era mwe tusenera n'amazzi ate obudomola buno butula mu sinki eri era eyibwamu emisaayi nga emunalaba. I have to do this. So in the process of doing this, bano batubulidde nti embeera eneeteeka obulamu bwabwe mu matigga. Kyabulabe nnyo ku bulamu bwaffe, kyetaaga buli bwe nzija okusena amazzi njiwe mu jiki kusiza ne sabbuuni buli wenzija osena kati olumu nsobola okukikola naye omala yinza obutakikola. Abakulira eddwaliro lino batubuulidde embeera gye bayitamu okuva olunaku lw'eggulo. Areas ezo zeetaagisa mazzi buli ssaawa buli dakiika. Kati ezo areas tetuyinza kukola nga tetulina mazzi. Senga amazzi gagwa mu Grade B ngenda kunga bannantebe bonna twekalakaase wano mu kibuga ngomba ka parliament njakira ku Grade B awo ku mulyango ku gate ntule ku gate awo lunaku lulamba n'abatuuze bange paka nga bamaze okusasula ssente z'amazzi ng'eddwaliro litandise okuddamu amazzi nga lirwaninga. Kyokka mu kutetenkanya embeera basazeewo okuddukira eri poliisi n'amagye bakozese bimotoka zaabwe okubaleetera ku mazzi okutuuka ng'embeera eteredde. Tujja kulaba ebitongole ebirala ebya gavumenti bituddukire nga UPDF, Uganda Police n'ebitongole ebirala kubanga lino eddwaliro ne lwa twafuna COVID ebitongole ng'ebyo byatuddukirira ne tutereeza embeera. Minisitule y'ebyobulamu yategeezezza olunaku lw'eggulo nga bwe bakola ekisoboka okulaba ng'embeera eterera.